amannya gange nze Musumba David Mangongo kulembera ekkanisa etibwa Anointed esangibwa wano mu kibuga ky'e Mukono. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza Katonda olw'okututuusa ku lunaku olwaleero olw'amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo. Omwaka 2026 tuyingidde amazuukira nga waliwo ebitagenda bulungi mu bulamu bw'abantu abamu, naddala abantu abawansi be tuyita abantu abawansi. Obulamu bwabwe si busanyufu kubanga bangi babadde ne bizinesi ku kkubo, babadde ne zikantiini naye baabagobye, ate nga bo bagamba nti tebafunye budde bumala kubanga beeteekateeka okuva ku makubo. Era wano mu kyaki yaffe Anointed tulinawo bangi abaagobeddwa nga badde bakolera mu zikantiini. Naye bw'abadde akolera mu kantiini, njagala okutegeeza nti ebintu nga bikutabuseeko ng'olaba buli kimu kigaanye, ojja kuddukira wa Mukama. Mukama yekka y'asobola okukuyamba. Nga bwe tuli mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu yayitako mu bulamu obuzibu, bamukomerera, bamukuba emiggo ne bamukomerera, n'afa n'okufa ng'afa ng'omubiri naye nga teyali mubi. Naye fayinale yawangula n'avaayo emagombe. Era y'ensonga lwaki tuserebuletinga olunaku olwaleero lwe tuyita Easter Sunday, amazuukira ga Mukama waffe Yesu, ekatuletera okuserebuletinga. Era singa teyavaayo magombe twandibadde tetujaguza olw'okuba yawangula. Kakati naawe ayita mu bizibu, ayita mu mbeera, weekwate Katonda agenda kukuyamba, Katonda agenda kukutaasa. Teweeteekamu omuguwa, teweewa bukwa, ojja kukiyitamu, ojja kiwangula. Okuggyako okubiza ne gavumenti nayo nti gavumenti ebeereko n'engeri gy'eteekateekera abantu bano kubanga bangi bali bubi. Nze ng'omusumba mbalaba, waliwo nina wano mu kanisa mbalaba abadde bakolera ku makubo. Embeera si y'abantu naye nga tubazzaamu amaanyi nti bagume ne gavumenti wano ku nsi. Nammwe Katonda abawadde obuyinza okubanga muteekateekera abantu be. So mugezeeko teekateekera abantu bano abamu abagezi mu byalo bakomewo basobole okubanga bakola enkonomi yaffe ereme kubanga ekusiba kubanga zekyemmanyi nabo balina kye bagatta enkonomi y'eggwanga. Nga bwe tuli mu mazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristo, njagala kwogerako eri abasumba. Abasumba bano betwandiise nti abasumba abanene oba abasumba ab'amaanyi. Katonda bawadde omukisa, abamu baguddewo zi radio station, baguddewo zi TV station. Gye tuli bakuŋŋaanya abasumba ne bakuŋŋaanya abantu baabwe ne boogera gye tuli ne tuweebwa omukisa. Naye ennaku zino enkola gye mukolamu ebintu ekitiibwa mugenda mukiruuzinga. Omusumba okubeera awo ng'obeera ku rediyo n'ovumirira omusumba munno, n'obeera ku TV station n'ovumirira omusumba munno, n'obeera ku kituuti n'ovumirira omusumba munno, eyo si enkola. Bayibuli erina engeri gy'erambikamu ekintu ekyo nti owooluganda muganda wo bw'aba agamba musobi mutuukirire, bw'agaana yitayo omuntu omulala bw'agaana, ne si kumala gamuteeka mu nsi. Era Bayibuli egamba nti ebintu ebyaffe tetulina kubiwandolinga ng'ekkanisa ng'abalokole, tetulina okubanga tuwandolinga emisango gyaffe egimu, so si kuwanika bannaffe omutadde mu mawulire, omutadde naye nga byoyogerako tebitegeerekeka. Era neebuuza, nina omusumba omu gwe neebuuza, wedifendinga nnyo naye twebuuza lwaki gwe atambulira mu nsonga zino. Ensonga eza Musumba Robert Kayanja lwaki gwazitambulira, lwaki gwazibeeramu era buli kadde, lwaki abaana b'ogamba nti baatusibwako obuzibu, lwaki baddukira eri ggwe? Mu ggwanga mulimu abasumba bangi, tulinamu Dr. Joseph Ssewadda, tulinamu abasumba ab'enjawulo bangi, lwaki era baddukira eri ggwe? Lwaki yeetoololeraku? So tukusaba weetereeze, abasumba mwetereeze, enjiri mugyonoona. Era n'ensonga eyo tufunye kakati abantu abavuddeyo nga beerimbika mu busumba, babuulira enjiri kati etakwatagana, etafiitinga n'omutindo gw'obulokole. Enjiri ya Mukama waffe Yesu bagenda bagijabulula. Omusumba omu muwulira abuulira enjiri naye ng'agamba awa ekyokulabirako n'agamba abasiraamu basabira eddakiika mmeka? Abasiraamu basabira eddakiika 5, naye balina ebyobugagga bingi, mu bizinesi b'amaanyi naye nga basabira eddakiika 5. N'agamba abakatuliki bakuba bukubi kabonero naye be balina amasomero amalungi bagagga. Musumba gwe ndowooza olina kyoteetegereza, naye maybe oyinza okuba nga toli mulokole nga tukuyita musumba, naye nga toli mulokole oli munnaddiini, era oteekana okuba nga ondowooza oli mukatuliki okusinziira nga bw'oyogera. Tosobola kunafuya kusaba, tosobola kunafuya bantu banoonya Mukama
ekinkanidde awo ng'oli musumba. Abantu boyogerako abo abanaddiini abasabira eddakiika 5 tebasobola kugoba mizimu nga bwe tugigoba, tebasobola kusabira mulwadde n'asumululwa nga bwe tukikola. Era batera okugamba abantu mugende mu balokole, olina emizimu gikuliko gikutawanya, genda mu balokole bagenda okusabira oteerere, kubanga nabo bakimanyi tebasabira eddakiika 5 tebalina maanyi ga Katonda. Ekisa kya Mukama ekiri ku bulamu bwabwe. Fe abasaba ne tuwaayoko obudde bwaffe ne tunoonya Mukama, ekisa kya Mukama kiri ku bulamu bwaffe. Kakati mu nsi muno musumba gwe oba muweereza gwe tetuliimu kubeera bubeezi bagagga, naye tulimu n'okubanga tulaga ekitiibwa kya Mukama, tuweereza Katonda, tusinza Katonda. Ebyobugagga ffe Bayibuli etugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda n'ebirala bijja twongerwako. Kati obugagga butyongerwako bwongerwa, ssente zityongerwako bwongerwa, ate waliwo abantu nga bo beewaayo n'okuweereza Mukama nga tebali afuta bugagga. Sebo gwe bobanga obugagga bw'olabanga ekikulu, bw'olabanga ensonga, waliwo abantu nga bo baategeera Katonda nga tebali afuta bugagga, naye bali afuta kumanya Katonda, kunoonya Katonda. Ne mu nsi muno babaddemu batya nga ba mirembe, nga bali bulungi. Omuntu kasaaba nga asobola okufuna ekyokulya, asobola okusomesa abaana be. Abamu tebali afuta bugagga. Ate era ffena tetugenda kugaggawala ekide boona okisomeso kya ffena tetugenda kukola ti tetugenda kugaggawala. So okusaba kwaffe okw'abalokole kuyamba abantu, kuyambye abantu bangi. Era mu makanisa abantu tubakubiriza nti obeera mu kusaba kwokka, genda okole, noonya emirimu okole. Essaawa ey'okusaba ebeere yakusaba, ey'okukola ebeere yakola, n'eya famireyo ebeere ya famireyo, balansinga ebintu bisatu. Akuba okusaba, abantu abanoonya Mukama abasaba nti bakome okusaba, obawe ekyokulabirako eky'eddakiika 5. Tukutaddeko akabuuza, tukutaddeko question mark. Omubiri gwonna ne baguyusaayuza, emiswa ne giyulika ne gwetaka, omusaayi ne guyiika, gwonna ne gumugwamu, ne bamutunga effumu ng'ali ku musalaba, gaali gamusiyadde, gwonna ne gayiika ne gakuvaamu. Kitegeeza yagenda olunaku luno oba obasaba ku ssande eno eyaleero yasobola okuvaayo tewali muntu mulala yenna omusobola kuserepuletinga abantu ze baserepuletinga mu nsi. Wamaanyi nnyo okusinga ennaku zonna abantu ze bajaguza mu nsi. Tokitegedde. Lwaki luba lw'amaanyi? Obulamu bw'omuntu bwali bugenzi, naye Mukama n'alukomyawo ku lunaku nga luno lusinga ne Desemba 25. Wamaanyi nnyo. Okubanga abadde wano We are here, twasabye, we pray, twabaddewo ko n'ennamba ewera. we are here with some good number Friday. N'olwokuba nti Yesu yawangula amagulu But because yes, n'azuukira, olunaku lwe yafa the day tuyita tonight, Good Friday. we call it Good Friday. Mukama yebazibwe. N'olw'essande olwaleero And this singa day, Yesu teyazuukira if he did not, yandibadde bbaadi it sande. would be a bad N'olwokubanga Yesu yazuukira, But because he resurrected, tuluyita olunaku olw'okuzuukira olw'amaanyi, resurrection Sunday, tuluserebuletinga. we celebrate it. Mukama yebazibwe tuli oluserebuletingira mu kkanisa. Praise be to the Ne Lord. wali abateeseteese ebivumu, There are those who have organized, waliwo ateeseteese okugenda oserebuletingira eyo, naye nga teyasabye nako. but did not even go to Naye prayer. kulya mmere, Just eating food. bw'amaliriza okulya agende mu bidongo. Mukama yeebazibwe nti ggwe oli wano That for you, osinza Katonda, you serve that oguliriza Katonda you serve him olwa Yesu okuzuukira because n'abayiba. of Jesus resurrected. Jesus paid. Tebakivaluwinga, They don't value the abamu price. bakizannyiramu, They just dropped to bamu ne him. bagamba bamukuba emiggo, He was given canes. yali abbye embaawo, He had stolen some bamukuba other work. emiggo, He was simanyi yali akoze He ki, had ne done something bakizannyiramu. and they joked Kati him. Yesu abayigirizwa be yali abalaga Guy was showing them. nti kino mukijjukire Always do this in ekigenda remembrance okutuukako. of me. Era ono omubuulizi ayogera mu kitabo kya Abakoliso That this person is speaking the agamba nti bye nalaba That what
I saw n'amaaso gange with my eyes, bye mbagamba is what I tell bye you. nawulira What I heard okuva eri mukama from the wange Lord Jesus, nammwe bye is what mbagamba. I'm telling you. Yalina ennaku ku mutima He had a lot of sorrow, n'atuwa ekijjulo and he gave us naye n'atugamba and told us, mukikolanga you do ne this munzijukira. and remember this of me. bwe bwe mukikola munzijukire. Whenever I do this, remember. nakka wansi He ng'agamba went there and said, naye but temukitwalanga kya bulijjo, don't take it joyfully. temukitwalanga kya kuzannya, Don't take it temukitwalanga joyfully. kinyumo. Don't take it as pressure. This is not exciting. bw'obanga ogenda okusembera, You're going to have on communion. bw'obanga ogenda kulya akagaati ako, To have that on communion. bw'obanga ogenda kunywa evinnya ebyo Drink that wine. ekiikirira omusaayi gwa yesu nakagaati akakiikirira omubiri gwe, And even the bread and nti the weebanga osenga weetereezenga kubanga kino si kinyumo. It is not for excitement. It is just Kinyumiza it reminds ojjukira ekyatuukako you what happened. tabitwalanga kinyumu. Don't take it jokingly. weeterezanga Examine yourself, ebibi byo, your sins. weenenyanga. Always ask forgiveness. abanaddiini bakikwata The religious bo ne people bakizimba and they build it. simanyi oba abaagattibwa And those kubanga yagattibwa This man- naye ng'omutima gwe the mukyala, heart is omutima wrong. gwe nga mubi. The heart is bayibuli egamba wrong. otereezanga omutima gwo, otereezanga obulamu bwo, weenenyanga ebibi byo obanga ogenda okusembeera ng'ogenda kujjukira. Mukama yeebaze. Amen. Kino si kigiro kye tujja ne tubagabula. It is not the last step will come and give you. N'omutamiivu n'ajja n'alya Even the drunkard come. ng'onomwenda agulunya. Even when it's drunk. N'obanga wakoze ebiwakoze n'ojja n'olya. Done all what Kino ekijjulo this last step kyakujjukira. is for remembrance. Buuza naye nti otandise okujjukira. Just understood now. Amen. Olumu okujjukira Sometimes remember kikulu nnyo bassebo ne is banyama. great. Abantu abasinga Most people, bwe tujjukira when we remember, tudda mu kutegeera okutu. we come back and we understand. Omusajja buli lw'ojjukira Whenever you remember, you get togamba naye kati nagaggawala. now I'm rich. Ndi mulungi. I'm wealthy. Abantu bampaana. People are praising Abakyala me. bampaana. People are praising Naye me. mukyala wange But ono my wife, yansanga ndi mwavu. told me when I'm Twakola naye. we worked Twalimanga. together. We grew together. Twalimanga lumonde. We used to plant Twalima ebijanjalo nga we used to tulima naye. grow everything Bano together. abaana babandabye kati. Naye ono twabonaabona We naye. suffered together. Bwe nayifuna omusaala ogw'emitwalo 15. When I was getting nalinga naye yangumira. this woman was Ojjukira around. bintu ebifaanana bwebityo. Remember certain things. Otereeza obulamu bwo You make the right okola decision. ekintu You ekituufu. do the right thing. Kati ne Yesu atugamba Just tell us. tukolenga kino nga You should tujjukira. always do this in remembrance. Buuza neighbour wo tulina kyojjukira. This is something that you can Ojjukira remember. Katonda gye yakujja. Remember where God picked you. Ojjukira mabaala gye yakujja. In the past, where God picked you. Ojjukira engeri gye yakulokolamu. In the way He saved you. Ojjukira ebisubu gye yakugobako. The demons who cast out. Mugambe bw'oba ogenda ku ssengero lwaleero kati jjukira omusaido gwe yayiwa. Remember the blood. Jjukira ebintu ekyamukuba. Remember the things given upon you. Jjukira ebifumo Remember the ebyamukuba. curses and the yoke. Jjukira amalusu ge baakwambira. The signs and Jjukira the ebigambo bye baamuyita put upon him. akitegera gwabagamba You say amen. waliwo yeebuuza ati yemusuumu lwaki asobola Pastor, okutabira. can even a born again get drunkard? Nze nina gwe mmanyi ate nga wa luganda lwange. There's one I know who is even my relative. naye nga omwenge aguwoomerwa Is you is God. n'ekkanisa He n'agiwoomerwa. can even Ate encourage n'agakoma kutuula and butuuze. doesn't stop there. Naye n'ekituuti She n'akyagala. comes even on the Kati pulpit. bw'atuuka ku kituuti When he comes to the pulpit, n'atayagala kumunenya, doesn't want to be rebuked, n'atayagala kukolaga nsonyi, doesn't want to beat her. ayagala abikole nga ye She wants to do things the bw'abikole way. eri mu bbaala, The way they do bw'ayagala abikole. Is the way that person microphone. wants. Even gets a Bw'atandika microphone. okuyimba, Once era bw'omwetegereza, look at the olabira ddala nga talinaako wadde kisawo. you look at this person when he doesn't have any praise. ekirawo alina He experience. has the experience and the Mukama yeebazibwe. Kati abantu abalinga abo batusiba. such people bomb Abantu us. abalinga abo tebasumululwa. They are not delivered. N'omusabira omwaka guno, You pray for how you n'osaba omwaka oguddamu, pray for the next year. n'agwa erigo, First that is slain. naye akoma kugwa bigo. Just stops us being Twagala slain. nnyo ogw'ekigo omwaka Want guno to be slain nga today. tukusabira As they pray for omwaka you. omukya Next year, oleme kuba mubi you waliko. don't be slain. Mukama yeebazibwe. Okujja obeere nga togwa, Next year, you nga don't wasumululwa, you are not delivered, obulamu bwatuuse. and your life Naye buli is. ssaawa gwagwa Every erigo, time you fall down, gwavaako you dayimooni. you are the one who Gwaleetaana you gwakaaba. shout, you scream. Gwakaaba ekaaba eri You ey'ebisibo. scream the other demonic way Gwakaaba ekaaba ey'ebizibu buli mwaka. goes away.
misimu tegikuvaako Demons are able to obey. mukama yeebazibwe twagala bw'osumululwa When you deliver, osumululwa lumu you defeat the devil. When you oteebwa lumu you beat on naawe osobole okutaaba so that you abalala cannot naawe osobole okusumulula you abalala serve other so people. sikusabira Not being buli praised. sande This Sunday, emyaka they are here. waabwe eriko You're the one being katotuka kiseera Now, that wano ne time- weebuzaabuza And you also- wano ne weebumya naye bw'ogenda awalala As you go inside, wasoba abalala other persons, onameekinga sure you make sure kyogudde that you- sista blasi oba byateeka Why do you fall? Why are you ever? Why? That always ebisu tebibagwa problems are with you. olumu n'okufaanana Even sometimes we die. mukama yebazi buli lwe weetukuza Whenever you purify yourself, kiyamba it helps you. obulamu bwo bubeera bulamu Your life is yours. gambako ntyami Amen. katuyirire ku bigere byaffe by'omubiri gwange munywenga envinnyo eno yekiikirira obusayi bwange bwe mubanga mukikola muzijukire muterezenga obulamu bwange tusabira envinnyo eno mu linnya lya mukama waffe yesu omwana katonda omulamu tukitukuza n'omusaayi gwa yesu tutukuza envinnyo eno n'omusaayi gwa yesu mukama tagiwaze gy'oli omwoyo omutukuvu jangu buli agenda okunywa omwoyo wa mukama omukwateko tusabira omugaati guno gutukuze buli agenda okugulya ajjukire era akwatibweko omusaayi gwa yesu tugusabire gunaazira kutukuze ebyokulya byonna ebyokunywa olinnya erya mukama waffe yesu omwana katonda omulamu mukama yebazibwe waayo obulamu bwange sitaani ayagala kigenda kubeera ogenda ekirabako nabagamba olumu I told you one time, wano tubologoka and once you get katonda asooka nayogera gyo Jesus speaks to you okuyita mu bannabbi through the prophets, okuyita mu bayibuli through the okuyita mu Bible, birooto through the dreams, okuyita mu kwolesebwa through the naye bw'oyimirira but once you stand, bw'oyimirira once you stand, bw'oyimirira once you stand, ekigambo kya mukama the word of God, kyayogera mu bulamu bwo kimala ekituukirira you manifest ekigambo kyayogera the word of God. kimala It will ekituukirira come to pass. banamira ayogeranga ebyobulamu bwange To talk about my life, ngetuula mu kibiina nga I would also sit there nga baasulayo and they will nebogera ebyobulamu they bwange speak about my ogenda life. tambula amawanga You're going to have a nation. ogenda kuba n'obuweereza You're going obunene to have a good ministry. ogenda kuyamba abantu You're going to bamukama have many naye people. bw'omuntu gwe babigamba But the one that they embeera mbi I forgot embeera nzibu Yes, what you naye bwe babigamba But when I was natuwala step I moved the Nenda step. kakati. I said no. anoonye mukama Every single anoonye mukama every single osanga abantu they need this bye boogera what they are speaking bijja kutuuka will come to pass. tali kigambo kyonna There is no other nga way kyava eri that katonda came from nabbi heaven. And yakikugamba the prophet told you yakijja wa katonda that came from the Lord n'akikugamba and told you nga togenda kukira that you will not see. ogenda kukira You will see that word. ndabye ebintu I've seen things. era nkyabiraba And I'm still ate and nkyabisuubira I'm still hoping byonna bye baayogera that all ebyobulamu they bwange spoke upon my life. obeera mubaavu If you're poor, oba tewasoma you're not educated. obeera nga totegeerekeka You are there, not understanding. genda totuyambala ebudde The olwe shoe you're putting on naye your olusemberera But kristo once you come across oluyingira ekkanisa people, once you step in the church, ebakugamba ogenda kubeera they wamaanyi start telling you ogenda kubeera you're going to be powerful. ogenda kugaggawala You're going to be ogenda rich. kufuga emmoro embeera nga si The amulere situation is not basebo ne bannyabo Let it ekigambo nga kivudde ku When mimulondo ya the mukama from God's throne, kijja it kutuukirira will come to pass. kijja kutuukirira It shall byonna toyise mu bizibu ebifaanana There bitya will be problem. kijja kutuukirira It will come to siisobola naye akuloga No matter who. akuloga bw'abanga akuloga naye nga gw'oli mu mukama eddogo lijja kumala lifuluke ate limuddire And it will come up back to that pass. yesu babateeka wali bakigamba mu isaaya That's why nti katonda afulula eddogo the Lord who turns asasanga bulagi bw'abalimba cancels all n'amuweereza ekigambo that can convert you. ekyomuweerezaawo So the one abakuloga gye bali abakukolera gye bali abakulemesa gye bali who are against you are there. naye bw'obanga oli mu mukama But once you're in the bajja Lord, kutuuka ekiseera time will come. bakuveeko And they will preach. bajja kutuuka ekiseera Time will come. bakuyita omulogo And they will call you a prophet. When they preach, when they preach, they need to naye nga tebikola and they do not work. bayibuli egamba The Bible says, malayika n'amugamba the angel told gwe bw'onoonya the one you're looking for, azuukidde he has rose. yavuddeyo mu bafu It's not in the day, naye bwe yabadde avaayo but the one who was wabaddewo amaanyi there was power, ag'enjawulo agatali ga bulijjo a special power. entaana eno There
mugenda ngo badayimu mulinnya lyange zigenda basobola badamu message ey'omusalaba tosobola kugiziyiza tosobola kugirinnya wabeera bagezaako yesu yasaako omwoyo n'abagamba mugende owadde amaana owadde obuyinza batambuza endigo batambuza ekigambo bawandiika ebyawandiika bawandiika bye baalaba mulagaana empya ne bawandiika byonna bye baalaba buli omu n'awandiika bye yalaba n'ebitambula ne bibuna ensi yonna ati ensi esinza yesu ensi efuwaza yesu ensi etendereza yesu ne bwogezaako okuziyiza abantu tosobola kubaziyiza yesu yagamba pita tegenda kuzimba ekkanisa yange nga n'emiryango gyegenda tegenda kuziyiza ekkanisa yange tegenda kugizimba gw'omulaba aweereza aweereza naye ng'abantu bamwogerako bamuwaayiriza manya nti egyava dda ebitandisireyo waliwo omusumba mu ggwanga abantu bewoogedde emyaka baweze yabamwogerako naye bakoma okumwogerako yakoma okufuuka ow'amaanyi yakoma okukola ebintu ebinene yakoma okukola ebintu ebinene yakoma okumuseketerera eri kanisa eri kulwazi togisobola ate bawetegereza bawanisa musumba agenda mu maaso banagenda okukitegeera waliwo omusumba oba Top TV ne Top Radio yali musajja wa kitiibwa yasooka okuggulawo radio y'abalokole yamuwa omukisa gumweramu Amerika mukazi omukadde n'amusigamu sente najja n'akola Top Radio n'akola Top TV naye oba yalowooza ati yalina okubeera waggulu teyamanya nkola ya Katonda Katonda asula abantu mugenda ate Katonda asula waliwo abaliwo abasooka Katonda buli kadde asitula ate Katonda tebamuwabula yasalawo ani gwasitula mukama yeebazibwe yajjanga mu kibuga kyaffe n'atukuŋŋaanya omusajja wa kitiibwa abantu ne bajjula ng'olaba musajja wa kitiibwa nga bayogera bamuwuliriza naye babegaawo nawulidde yazze mu kibuga kyekimu ng'ayagala okuŋŋaanya abasumba abamu ne bamuwakanya abamu ne bagaana ne bagaana twagala oli muntu ki abeera ku muganda wo n'omukolokotera ku tivi n'omukolokotera mu kyasi muganda wo tosobola mutuukirira tosobola kutuukirira baganda babalala ne boogera naye kubanga beeyogera bituufu mukama yeebazibwe kakana ekiseera kigenda kutuuka mukama abandike oli gwewogerako ebigambo asigale ng'agenda mu maaso abantu bakuzuula nti oli musumba asobola n'okupanga ekintu n'okipanga ku musumba omulala n'okiyirizaawo emyaka buli mugezi mu kkanisa yaavaamu abasumba tulina okwegendereza tuwadde abantu bano abadde batatwagala tubawadde platform ey'okubuulira enjiri nga basibalaga nti be batuufu era omu yayogedde ekigambo n'agamba nti abasumba abayombera ku kitundu baviireko mu kkanisa yaabwe sooka omuviire amale okuyomba bw'ali mala okuyomba olidda mu kyaki ate mu poyinti eyo nerabanga mutuufu omusumba ayimirira nga buli kaseera abeera mu kuyomba akulaga banne ng'ebali ababi kulaga banne ng'ebali ababi aba talina message gyakuwanjula mukama yeebazibwe haleluya kakati babawadde amaanyi abamu banaddiini
Others are religious. naye nga basebe ekwese mu linnya They are ly'abasumba. hidden in the name of Omusumba ayogera pastors. n'agamba The pastor who says nti abasiraamu basabira eddakiika 5 Muslims pray for only 5 minutes. naye abalokole tetubasinga bugagga. But they are more Abakatoliki richer. bakuba kabonero Only the Catholics have naye be balina amasomero they amalungi have very many schools. bagagga. They are rich. Oli musumba wa ngeri kiggwe Which kind of pastor? ani akugamba nti abalokole tuli after Who bugagga. told you that we are after Abalokole riches? Born again. bayibuli etugamba The Bible tells us tunoonye Katonda okubulaba seeking his bwe tumala okubufuna n'ebirala bigenda twongerwako kati obugagga butongerwako bwegenda naye tunoonya Katonda twegendera mu ggulu. We seek God first before Tuli after going to heaven. after going we are Mukama yeebazibwe wadde nga twagala okufuna ku ssente want to be rich. nesse ekisinga It obukulu is not what is more kati gwe bw'obuulira egiri If you preach the gospel, olaga bali bagagga waki nnyo bwe basimbye ebibiina biri they have ani akulimba nti what obwo deceives butuukirivu you that is heaven, what the righteous. ani akugamba nti obwo butuukirivu That is the righteous. oba si bwe It butuukirivu is not. lwaki onafuya omulokole Why are you making the one ogamba asabire eddakiika that 5 they pray for only 5 minutes? ogamba asabire eddakiika 5 And the one praying for 5 minutes asobola okugoba omuzimu wadde gwa maana muto ne mugenda that one and goes. asobola okugoba omuzimu Can you wadde gwa maana muto this ne gugenda from the shout and ndabye abantu bangi I've seen many abanaddiini religious people ng'akugamba telling you ekyo ekintu that thing balokole be born bakisobola again are able. egyo emizimu Those demons balokole be bagigoba called born again. abantu bagamba ebintu ebyo People have been taught to think balokole born again nabasanyise and the owayegendako mu ssawo going the shrine. abamwe bagamba owayegendako mu balokole Been taught born again. bajja mu kigo bakijjaggeewo lwaki bakusindika mu balokole Why been seated? lwaki abalokole bagoba emizimu Why born again? lwaki abalokole bakutula engegere Why born again preaching and curses? basaba They pray. bamanyi okunoonya katonda Seek God. balina enkolagana ne katonda omukulu babeera mu kusaba Whatever is prayer, basimba nkolagana ne katonda connection with God. okusaba kuno kekadde omuntu kakwatagana ne katonda God connect with Him. nayogerako ne katonda Speaks with God. n'awuliriza katonda Listen to God. kikyamugamba What God is telling him. naye ng'ompa ekyokulabirako You give me